oluvannyuma lw'ennaku 3 ng'akakiiko k'ebyokulonda kasunsula abagenda okuvuganya ku bifo eby'enjawulo ku mutendera gwa munisipaali ne divisioni z'ebibuga mu Wakiso bakomekkerezza na munisipaali ya Nansana. Abasunsuddwa kubaddeko Hamidu Nsubuga owa NRM, John Bosco Serunkuuma amanyiddwa nga Kaana Kambaato wa NUP ne Regina Bakitte azze ku bwa Namunigina. Nga meeya aliko ekiseera kino buli watuula abaavuma gavumenti ate gy'asaka ebikola mu kitundu naye kati mufunye meeya agenda okukonkona buli awali ebikola supiidi y'emirimu mu Nansana yeeyongere. Njagala bawe ekisuubizo kyange nti ebizibu eby'emisolo egitakoma leero ne baleeta guno enkya ne bongerako buli bibiri leeta 10 ebizibu ebyo tugenda byadressinga era bye bimu ku bintu byetugenda otandikirako. Abaana bamu bakyasomera mu miti so nga meeyo w'ensonga meeyo w'enkulaakulana ngenda kulwana okulaba nti nkola ekyo n'abasomesa baffe mbalwanirira nabo basobola okuba nti basobola okuba promotinga mulaba Nansana. Serunkuuma era atubuulidde lwaki abadde alemereddwa okusunsulibwa. Kizibu ekyange bw'oleeta emikono nga tebagamba leeta stamp oleeta stamp nga tebagamba leeta kino. Ne Regina Bakitte ng'ono ye mmeeya wa Nansana oluvannyuma lw'okumibwa kkaadi ya NUP atubuulidde lwaki yasazeewo okujeemera ekibiina kye. Ekibiina kikolebwa muntu bw'ebwongo tosobola kugaa nti olonda ekibiina kisobola okubaawo nekisobola kugenda maaso nga tekirina muntu adriving so omuntu adrivinga seat yatwala omuntu mu maaso. Atwala akakiiko k'ebyokulonda mu Wakiso Tolbert Musingozi atubuulidde enteekateeka eno bw'etambudde. Tufuna okusoomoozebwa kwonna tufunafuna omutawaana gwonna abaze kwewandiisa babadde bajja bulungi babadde bakakkamu babadde bampusa babadde balina okugumiikiriza nga tukola tutambula bulungi. Ate ye Mityana wetukoledde emboozi eno ng'abavuganya ku kifo ky'obwa mmeeya wa munisipaali okuli Faustin Mukambwe owa NUP, Moses Tugume owa NRM, Fred Wotton Nava ng'ono yeesimbyewo ku bwa Namunigina ne Byron Mukalazi nga naye azze ku bwa Namunigina. Bano bategeezezza nga bwe bazze okwongera ku mutindo gw'obuweereza eri bannamityana okulaba nga baganyulwamu. Agala okulaba nga ekibuga ky'Emityana kikola emisana n'ekiro nga mulimu ebitaala si wano mu Central Business Area wokka nene mu areas zaffe mu bibuga ebirala ebiriikiriza Central Business Area. Tugenda kubeera kitole obanga awa independent owekibiina kyonna tugenda kubeera kitole okulaba nga tutwala Mityana maaso. Ate Masaka wabaddeyo akanyoolagano RCC Washaki bw'agezezzaako okutayiza Florence Namayanja ng'ayagala okumukwata ng'amuvunaana okuleeta akabinja k'abavubuka kagamba nti kabadde kagezaako okutaataaganya enteekateeka y'okwewandiisa olunaku lw'eggulo. Nti wakati wa poliisi naffe ne RCC yasalawo kimu takyayagala kulaba kala ya red mu Masaka tayagala kulaba barret tayagala kulaba ovolo. Wabula RCC mu kugezaako okukwata Namayanja amukubye ekimooni ne yeeyongerayo okutongoza obubinja bw'abavubuka bano mu bitundu eby'enjawulo. Temukigeza ezegaali zonna ze mutongoza tugenda zifefeeta empagi zimenyeke n'omukka ogwemu. Bano bagamba nti abavubuka bano bagenda kuyambako ekibiina ki NUP mu kitundu kino okukisaggulira akalulu. Yagenda buli muluka nga twalivairinga candidate UP. Bano basekeredde abagezaako okulemesa enteekateeka yaabwe kye bagamba nti si kyakubayigula ttama. Security yabadde convenient erina byeyagala okukola bwe balemeddwa bikola. Security teri part of the Electoral Commission okutandika okuwandiika abantu byakwekwasa bwekwasa kubanga ayagala kufuna engeri omanyi waliwo abantu abanoonya ettutumu nga bafuna obukuubagano ku bantu ab'amaanyi. Olunaku olw'enkya akakiiko we katandika okusunsula abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo ku mutendera gwa Town Council n'amagombolola.